abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba abandaba mwebali Alex Mukulu mu programu yammwe abalungi be basinga obungi ababi batutawanya butawanya batono naye olw'okubanga balina ebintu ebizibuzibu empisa endala enneeyisa endala balina obuntu bingi. Kati ne wabaawo abantu ababuuza nti kiki ekitta omulembe. Olwaleero mwenna abaakamala abaava mu kulonda abaalonda n'abataalonda waliwo ebintu bibiri bye tulina okumanya. Ekisooka, waliwo enjawulo wakati waliwo omukulembeze omu yagamba mbu abavubuka mwawule ideology ne biology, muleme kukozesa biology yekka. Kituufu nti muli baana bato myaka 3 naye mufene ku ideology. Ideology nti abakulu, abasajja abakulu bo bayinza okuba nga bagimanyi naye nga abato tebagimanyi. So conclusion ye neeba ng'egamba nti ideology ereme confusingibwa ne biology. Banga omwana omuto ayinza okuba nga talina ideology. Naye ate nze kakati ekibuuzo abantu kye babuuza nti ki ekitta omulembe. Kakati oyinza obuta confusinga biology ne ideology. Naye ate si kirungi ku confusinga revolution ne evolution. Ekyo nno otugenda okwawulira omulembe kyekigutta era omulembe gukolwa ki. Waliwo kye tuyita evolution. Omulembe guyinza okuba evolutional nga guva mu lava nga bwolaba lava biology abamumanyi process eyo lava eyo nefuuka ate ekisaanyi nekifuuka ekiwojjolo. Evolution eyo eri natural era evolution eyo yemu kukitta omulembe singa abantu evolution eyo eri natural bagitabula ne revolution. Revolution teba natural. Revolution eba busaade. Ewaffe eno mu theatre evolution enkyukakyuka eri natural twandikiyise ye Shakespeare waffe. Era enzannya ye eba approach ye mu mizannyo bagiyita the naturalistic approach to theatre. Bw'oba oyagala eddiiro oliteerawo ddala lyonna. Naye ne wajjawo abatali naturalistic ne bakola revolution. Revolution eba about turn. Oba otunudde eno n'okyukira ddala n'oddawa n'odda eno. Eyo revolution. Era eba radical. Era eba absurd. Era ne mu theatre tukirina. Absurdity eyo kati gye tulimu yeetaaga radicality eyo oba revolution omuntu okugivaamu okukyusiza ddala kiki ekkubo lye tubadde tukutte ne tukwata eddala. Kakati abantu wano mu Africa twagala nnyo okuyita buli evolution nga twagala ogiyita revolution. Nedda. Ebyo bibiri bw'obiconfusinga ebiva mu evolution n'obitwala mu revolution
obanga oli aconfusinze ideology ne biology. Oconfusinze kiki Shakespeare naturalistic evolution ne absurd revolution. Olwaleero kikiriwo. Tuli mu evolution oba mu revolution. Ekitta omulembe ki nkugambye confusing ebyo bintu bibiri. Abafuzi abasinga wano mu Africa buli kimu bakitwala mu revolution. Mboyo revolutionary. No. Ebintu ebimu biri just evolution. Okatukalambe ka technology. Technology yajja. It was not a revolution of any country in Africa or a leader. It was a technological evolution. Eyavaamu ebyo byonna. Amasimu okujja, deliveries okujja, privatization ebyo byonna biri natural. N'abazungu babiyitamu. Ekikulu nti bo batusooka okubiyitamu ne balyoka babituwa. So abafuzi baffe, abakulembeze baffe be batuleetedde okubanga abaana abato tebamanyi njawulo wakati wa revolution ne evolution. Nti omukulembeze oba omuntu yenna omukulu oba omukiise ayinza okuyima awo n'aga nti kino kyaffe ffe tukireese. Nedda. Twawulemu ebintu ebyo bibiri. Evolution ne revolution. Absurdity ne naturalistic. A tendency over approach to our daily lives. Nti bwe tuconfusing ebyo bibiri omulembe. Oba kankinyonnyole bwe nti abantu kwongera okitegeera. Teri mulembe guli awo nti guno mulembe guzze. Nedda. Teri kipya kijja. Ekintu kyetoloola bwe kiti oba ne kikula ng'ekiwojjolo bwe kiva mu kisaanyi. Natural evolution. N'abantu ffe mu nsi muno kwe tuli ku planet Earth eno tulina natural evolution gye tuyitamu. Obudde buziba ne bukya. Musana gwaka ne gukola gutya. Kino ne kimera, kiri ne kifa. Kiri ne kikala, kino ne kikula. It's a natural evolution. Tewali muntu alina claiming natural evolution. Nti oba ye yatonnyesezza enkuba. Olw'okuba enkuba yatonnye. Therefore, pate yaffe ennungi. Ffe twaleese enkuba. Ekyo si kituufu. Simanyi oba nkinnyonnyodde bulungi. Naye nga nze mbabuulira nti teri kintu kipya kitaatuuka ku bantu abali ku planet Earth. Naddala nga tukkiriza nti bajjajjaffe bava ku Adamu ne Eva. Ne tuserengetamu bajjajjaffe ab'omwoyo. Owulidde? Yesu Kristo ali omu. Ne tuserengeta ate mu bajjajjaffe ab'omubiri. Nabo bonna bali muki? Mu natural evolution. Omuntu ozaalibwa n'ofa n'ogenda n'ovaawo. Naye abafuzi olw'okuba baagala okweremeza mu buyinza wano n'okutegeeza abantu mbu be bakoze ekyo. Oluusi baclaiminga evolution nti be bagireese so nga tabalina kye baleese. Ekintu kitambula nga bwe kyanditambudde okusinziira ku ngeri gye kyaleetebwamu. So bwe tuba nga twagala okwawula ebintu ebyo tumanye embeera gye tulimu olwaleero nti eri abusadi osanga twetaaga revolution era abusadi omuntu akyukire eddala abadde atunudde west atunule east. Naye waliwo okwebuzaabuza ate otunula yombi obeerayo tomanyi oba kyoliko evolution oba revolution. Ate abamu bakuyita revolutionary. Mwali muwuliddeyo omuntu gwe bayita evolutionary.
ani yali awuliddeyo omuntu gwe bayita evolutionary nti oyo evolutionary niye abantu bangi nnyo babayita nti oyo revolutionary naddala ffe Abafirika n'abakulembeze baffe singa ne evolution yali yaffe twandibadde tuga nti that is an evolutionary tetukyogera ekyo tuli kuba n'abeeyita ba revolutionary nga bagezaako to impress us naddala ffe ababa batamanyi kikigenda mu maaso ne beefuula amannya ako bagezaako to prove themselves nti bali relevant banoonya obwagazi bw'abantu abalala oba approve okukkirizibwa kw'abantu abalala nti weebali so nga tebaliiwo kyebaliko tekiriiwo kitambula bulungi kyokka naye olw'okuba twagala obbawaana baagala nabo okubawaana okuseekinga approve kintu kizibu nnyo kiringa nga nze bwe naaseekinga approve nti nyambale bwe nti mbeere ku stage oba nyambale bwe nti mbeere ku stage oba kaneeyise bwe nti oba kangula emmotoka efaanana bweti abantu bategeere nti nange ekiki wendi ekyo abantu abasinga kye baliko kye bakola they seek banoonya to be approved by people not by God by people baagala to be approved by people abasumba bamu baagala okubeera approved by their people awulidde ne balaga kino ne balaga kiri n'agula kino n'agula kiri which is not right eryo nalyo kkomera tulina makomera ngaago omuntu naaba nga ali awo akolerera bantu balala banandaba batya nyambale ntya njogere ntya nvuge emmotoka ki ebyo byonna abamu basoma era to seek approval from people nti agundi alina degree masters alina ne PhD nga banoonya approval nti nabo bakola ki ekintu ekyo nakyo kyonoona omulembe kubanga bw'otandika okukolerera abantu Baptists ffe abamu twagala nnyo approve eyo abantu balowooze nti naffe tulina kyetukola ki kyetukola naye ng'ekisinga obukulu kyetwagala kwe kuva mu makomera ago gonna ge tulimu agatusibwa kati nga bwe mulaba bwendi wano ndi mu makomera ago olidde ebigambo ebimu sobola byogera mu Luganda okiraba naye nga twasasula ssente mu masomero obiyiga naye olw'okuba tusiikinga approve y'abantu n'olulimi olwaffe tulusuula ne tudda mu kkomera ly'obusibe okwogera ennimi ze tutamanyi kati mmwe abandaba bw'oba okyasobola okwogera Oluganda nga totaddemu kigambo kya Luzungu ojja kuwakanya bye njogera naye njagala okubategeeza nti abantu abasinga obungi tuli mu makomera ago nga bw'olaba wano tuli mu kkomera ery'ennimi ery'ebyobufuzi abafuzi batulemeddeko balowooza mbu balina okubeera approved naye gy'okoma okukolerera abantu ennyo nga bw'oyagala bakuwaane oba bakutende ekyo tekiggwaayo buli kaseera ojja kubanga okyagala ne bw'onookola ekiki ojja kuwulira nga tomatidde era oddeyo onoonye ate ekipya ky'oyinza okukola ennaku zino babiyita ebintu bakabaddi onoonye akabaddi akalala k'oyinza okukola abantu bategeere nti gw'okola oyinza n'okuclaiminga nti gwe waleeta essimu nti gwe waleeta bodaboda nti gwe olese AI artificial intelligence nti gwe olese n'ennyonyi awulire naye ebintu ebyo by'okukolerera abantu okunoonya obumativu bw'abantu mu kifo ky'okunoonya obumativu bwa Katonda n'ekigendererwa kye yakuteekako okukolerera
ate gwe n'okisuula wansi n'okissa mu maaso g'abantu mbugu kikoze. Abakulembeze baffe bannaye mulekeraawo okunoonya nammwe to be approved by us people. Tetwetaaga kubeera approved. Temwetaaga kubeera approved by us people. Institutions zife abantu zetwagala kasita ziba nga zikola. Ate gwe toyinza kunoonya approval yange olw'okubungulidde ambulance oba olw'okubunguze nkuyimbira oluyimba oluwagira kyoyagala. Kasita ntuuka mba nyengeredde omululu amalala approval y'abantu etali ya Katonda. Katonda yakwogerako ki? Abantu bangi nakyogerako olumu nti abantu bangi beeyita kino bw'omubuuza erinnya lye ng'akugamba nti nze Dr. Gundi oba nze lawyer Gundi oba nze kino. Kiri akiteekako for you to approve him. Afune oli okutegeera nti gwe woli n'ebyo byonna. Naye bwe babuuza Katonda erinnya lyo naye agamba nti Dr. Gundi oba Bishop Gundi. Katonda nti mwana wange jangu yingira obulamu obutaggwaawo Dr. QC Queen's Council. Ebyo byonna bitiibwa. Kasita tunoonya ekyo awo we tukoma. Era ekkubo ly'okusanyusa omuntu terigenda wala nnyo kubanga osanyusa abantu abaliwo n'ebyo bye baagala n'ebibaluma kimala. Naye ate enkya emyaka 2, 3, 4, 5, 6 tunaabeerawo. Ndeeta institution of value eteekwa okubeerawo abaana gye beesiga nti asomye nti ye. Institution weeri ekola bulungi nti ye asomye mateeka nti ye. Ayingidde bulungi institution eyo nti ye. Temuli bya bubbi nti nedda. Institution kasiteba nga zikoze eziza abantu oba bamazi. Naye ekira tekigamba nti oli approved by God. What do I want to say? At the end of the day tunoonya approve kuva eri Katonda. So seri bantu bwe tuginoonya eri abantu tujja claiminga natural evolution ey'obulamu bwaffe n'embeera zaffe mbuffe tubikola. So nga nedda waliwo nnyini byo era oyo yatwagaza okubeera mu mbeera enoonya approval ye. So si abantu bakuyisaani Alex Mukulu legend, Alex Mukulu Munakatemba, Alex Mukulu. Naye Katonda ampitaani erinnya lya mpita mu ggulu ye lyamanyi lyantumisa bino byonna byenkola. Ye lyamanyi lye yatonda era n'ampa ebyo byonna bye nsobola okukola. Ampita atya? Nakyogerako wano ne ŋŋamba nti omuntu oyinza okubeera approved by people ng'era abantu bakuyita omuntu ow'ekitiibwa. Tulina wano ab'ebitiibwa. Owulidde? Naye twegendereze nti Katonda ekyo si kyatuyita. Katonda ayinza okuba nga eri waggulu bwe bagamba nti ow'ekitiibwa ye abuuza mugamba ono Kadwangu Saabenzi nga ye lyakuyita kuba amanyi empisa zo, akumanyi bulungi nnyo, ate ebintu by'okozesa okunoonya obwesigwa bw'abantu b'olimba oba b'osinze ebimu, obugagga, okusoma, ebyo byonna
yabimanya abiraba era lyerinnya lyakuyita era bwolituuka mu maaso ke tagenda kugamba nti waayi Profesa Ssenteza Kajjubi jangu wano Mukama muwekyo muleke emirembe naye yali mwana wa Sseŋŋange so nzikirizibwa okumwogerako nti Profesa wange aliwa ebyo byali bibyo n'abantu jakubuuza linnya ye lyeyatonda lyeyakutuma kyekyakutumisa ekyo n'olwekyo nga mumaliriza abantu abasinga batya okubeera ekyo Katonda ddala kye yabatonda okuba olw'okuba balaba bannaabwe abavubuka mukiyita peer pressure balaba oli avuga emmotoka ono tavuga kati tulina wano Hamisi Kigundu mwana muto naye obugagga bwaliko bulala nnyo awulidde naye bajja kugamba nti omu ku bantu abagagga abasinze okuba ate okusoma oba alina PhD something like that naye Katonda amuyita atya nti dokita Katonda tayinza muyita dokita amuyita linnya lye liri lyeyakola ki lyeyatuuma era naawe lyenkwagaza abantu ekyo bakitya okubeera bokka so nga ate Katonda yakutonda wekka era agenda kuyita wekka akubuuza ebibuuzo byo wekka tagenda kuyita na muntu wadde abalongo tagenda bayita bombi agenda kuyitako ki omwomu n'olw'ensonga eyo amakomera gano ge tulimu ag'obutamanya ag'abakulembeze abatulimba abataagala tumanye ebigambo bituufu oba tutegere olulimi olutuufu lwe boogera oba tubeere ffe ddala Katonda nga bwe yatutonda n'ateekamu ennimi zaffe mwe tutegeerera Katonda kubanga ekigambo Katonda si kya Luzungu kyaliwo wano owulidde so ekyonoona omulembe kwe kuconfusinga evolution ne revolution nga okuconfusinga ideology ne biology bwe kiyinza okuba nga tekyemalirira n'ekya revolution ne evolution bakulembeze baffe mulekere awo okukiconfusinga mulekere awo claiming ebintu bya Katonda mu bifuula ebyammwe nga munoonya obuwagizi bw'abantu abo be muweereza Mukama abawe ekisa mwebale nnyo okundaba n'okuwuliriza Dream TV.